ekifo kya secretary abantu balina okujjukira ki secretary kyalina okukola. Omuntu ne bw'oba nga mubuuza manifesto UMA teriiko bwannannyini, si ya muntu. Olaba n'ensi teriiko bwannannyini, olaba n'ekintu ekikyo ennyumba eyo gye weezimbira era otuuka n'ofa n'ogirekawo abalala ne bagibeeramu. Mu UMA temuli kifo kya general secretary, mulimu secretary, meaning president is the top. Kataka ka general baakagattako bali balina ebigendererwa ebyabwe, just maybe kuwamba kulaga amaanyi, maybe ekibiina ky'abayimbi. So of course you want them to be kyetulwanirira ki, we want artists to be busy to work. We are supposed to make change okusobozesa omuyimbi obutaba bega. Nsaagala omuyimbi asigale ng'ali bega ngasabiriza. Olunaku olwaleero badde nominated, tutandikira awo. Lwaki osaze okwesimba ku secretary general? Yes, force ekisooka komiti enkadde badde nkola nayo very closely okuva lwetwalonda board ya UPRS, board eriko Justin Bass abaani bonna. I'm one of the people I remember with Hanson abaali balwanirira ekintu ekyo kuva mu lockdown. Kyatandikira mu UPRS nga bye tulimu n'okonvinsinga abantu okuregisteringa n'ebizibu byalimu mu UPRS nga bw'obimanyi batuusa okukyusa wasula biki ebyo byonna twali involved. Kati abaali mu ebyo, the likes of Sarah Zawede and all that, when a lot of them went into UMA, engeri gye nali nkola nabo era nsigala nga nkola nabo newankubadde nti saalina position yonna. So after these 2 terms, I thought that change is good, you know, and nesala wanti I go for one of the positions. Ate n'ekirala ekifo kya secretary abantu balina okujjukira ki secretary kyalina okukola. Omuntu ne bw'oba nga mubuuza manifesto UMA teriiko bwannannyini, si ya muntu. Tewuli muntu nti ye yennyini UMA alina okubeerawo, alina okukola, you know, no, y'abayimbi bonna. UMA si yange, si yiyo gwalaba, no, waliwo abalijja. It's like Uganda si ya muntu yenna, teriiko bwannannyini, ffenna kyaffe. Yeah, so the same thing with UMA. Sagala tubeeremu n'embeera ya kino kintu kyange nze alina kintu kyaffe. No, buli omu alina okuba nga alina equal say and fair here. Ate ekifo kya secretary ekyo kyennyini, as far as the research gye nkoze, first of all nina okusooka waliwo ensobi mbadde mbuuza electoral chairman waffe n'akiteeka mu bulambulukufu. Naye nze mbadde already nkoze research. Ekifo kyange kya secretary, so si general secretary. Ekyakagambo general ndowooza baakateekako lwa vimbo. Lwaki? Ekibiina ekibaamu president tekivaamu general secretary. Kyova Uganda terina general secretary, ate UN terina president. UN erina general secretary. General secretary bw'aba kitegeeza yaali kungulu, yasingayo obuyinza. Sosobola kuba ne general secretary ne president. Ekyo tekiriiyo. So y'ensobi esooka. Mu UMA temuli kifo kya general secretary, mulimu secretary, meaning president is the top. Kataka ka general baakagattako bali balina ebigendererwa ebyabwe, just maybe kuwamba kulaga amaanyi, maybe ebyo biri okay, buli muntu akola mu ngeri ye, you know. Since obadde okola nabo biki byolaba Phina ebimulemye gwe byoyinza okujja n'okolamu in how to turns abadde mu office? Sandiyagadde kumulisa nsobi kubanga ffenna tuli bantu ate teri muntu ali perfect, you know. N'abantu abagenda ne komiti egenda okuddako nabo bajja kukolamu ku nsobi kya buntu. The question is motive. Omanyi oyinza okukola ensobi nga tokigenderedde, ebyanjawulo. Mu mateeka bayawula murder ne manslaughter. Lwaki? Nti bw'oba ovuga emmotoka n'otomera omuntu n'afa, eyo manslaughter. Bw'ogenda ne weekweka emanju n'olinda omuntu n'ekyambe n'okimufumita, eyo murder. Lwaki? Erimu malisi, obadde okoze pulaani okigenderedde n'omutta. Oyinza okuba omuntu n'akunyiiza n'omukuba eŋŋuumi n'azirika, just busungu, crime of passion. So byanjawulo nti ensobi zikolebwa n'ekisinziiro ekigendererwa. So saagala nnyo tugende mu
kubanga ekintu ekya kinjagala okukyusa kinandyagadde okukyusa buno obuntu bw'okubojjabojjana abantu kweyawulamu obuntuntu no kasita ebyo ebintu bisigalamu tewajja kubaawo nkyukakyuka tulina okuba n'obumu so bwe ntandika kampeyini yange nga nsonga mu bantu ono yakola kino ono yakola kiri era mba njawula zisaze kwawula naze kugatta being a secretary to association nga wuma kitegeeza bingi yes true meetings on a single true how to write a proposal true kuwandiika reports n'ebisigadde kumanyi omuyimbi ali omu ku basinga okola ne bookings ennyingi or active in the music how are you going to balance both of them okulanga oweereze eno ngeri because oyinza okulanga obadde ne sheek abaale nga weetaagibwa ate ogenda mu meetings somewhere ogenda kuba obikwasaganya otya byonna first of all nze muyimbi gw'osanga nti ebbanga eddene lyenyimbidde I was self-managed meaning what nali mpandiika oluyimba because I'm a songwriter nenkuba engoma because I'm a producer nenduyimba because I'm a singer nendu promotinga nendu packaginga nengenda ne videographer netu scriptinga video netugishootinga nengende baba DJ ne radio nembikwasaganya nenkola hit bwomu for many years ate nkyaliwo today nkola ne management I have a team ate tulina okujjukira nti nga bwe ngambye kintu kya kinoomu we are a team I won't be working alone kubanga n'abalala bajja kuba bali busy actually committee eriko abayimbi abali busy kusinga even before wabo mulaba abantu abesimbewo ba Just a Day Saha Daddy Andre all those are people that are busy artists but the thing is ekibiina ky'abayimbi so of course you want them to be kyetulwanirira ki we want artists to be busy to work eno mindset mpozi yaleetwa covid ey'okulowooza nti ekibiina uma kiriwo okugenda kusabiriza sente kuziwa abayimbi no we are supposed to make change okusobozesa omuyimbi obutaba bega nzitaagala omuyimbi asigale ng'ali bega ngasabiriza njagala tuteekewo embeera nga teyeetaaga kusabiriza kubanga onyo osabiriza paka ddi badduka ne bakukoowa ekifo kino ekyoba sekretary abamu baali bakifuula kyabwe era bw'okisongamu abamu bawulirawo byayinza n'okukola ekintu kyabwe totiddeemu okukyesimbako ebiyinza okuvaamu azalcashons eziyinza okuvaamu ng'ozza okukivuganyako kubanga baadde bakiowninga ensonga esooka nga bwe nayogedde alia jala tubeere bantu balamu ebintu bikole mu bulamu bulukufu umasiya teriko bwannannyini olaba n'ensi teriko bwannannyini olaba n'ekintu ekikyo ennyumba eyo gye weezimbira era otuuka n'ofa n'ogirekawo abalala ne bagibeeramu ne bw'okola otya so kyonna gye kiri kijja kuggwa omulimu gwa the fact that committee mbadde nkola nayo nze sirinaako buzibu na muntu yenna era tubadde twogera wali ne ku mikono egimu gye ntadde nga badde bala emikono yange erimu eri mixed people abantu bebatasuubira maybe n'abantu abaali bakyawa uma naye nga baliko nga banteerako emikono lwaki sirina mpalana na muntu yenna sirina gwe mpalana ola ate sibirivingira mu mpalana ate bwe mbanga nze mu uma nga mbuulira enjiri y'obumu sobola ate kutandika kuwabula nti oli simwagala onota no bwe mwambulira enjiri y'obumu then okuba nga nkola ki nga buli omu mwaniriza everyone must be welcome n'abaali bagamba nti bajagala nabo tulina obbawa chance bwe baagala bajje tulina obbatuukirira nabo bajje kubanga abayimbi maybe abangi unfortunately bagamba tayitaita yatenda nyina okufumba bw'oba totambuddeko n'olaba industry endala oyinza obutategeera effect y'ekyo ekintu okyobutabawamu agala ewomuge galuma ennyama kati abalala abalina industry zeegasse batuyitako buli lukedde bajja wano bagamba man industry yamwe yali yakabi nnyo fati buli ennyimba zaffe mu ggwanga lyaffe nyimba zammwe naye kati tujja newammwe tetuziwulirayo bulungi tubula ebyo aba Nigeria biki mwabaaki abantu bali eno beekuba ngombi biki I wish I had my manifesto here the principle omulimu ogusingayo omukulu ogwa secretary is making sure nti emirimu gya president ne vice
ne treasurer gikwatagana bulungi. Omulimu gwa secretary ogusinga gukwatagana ne abantu abali ku committee. Yalina okumake sure nti committee erunninga bulungi. That is the purpose of secretary. Chuvola olimbadde mbuza electoral chairman of naye kati secretary manifesto abakola kikonga boogera n'ositabo mulimu secretary gwalina okukola guli nnyo okukwata nnyo ku committee okumaking sure nti emirimu gya office ne committee gye bikola gitambula bulungi mu bulambulukufu. That is the main purpose of secretary. However, the fact that kino ekibiina ky'abayimbi ate era nga ndi muyimbi tulina okwerumirirwa, tulina okuwaana amagezi. Ekisooka okuwulizaganya, listening, because you cannot solve problems if you don't listen. Abamu abantu nagenze kunterako emikono ne bagamba no byoma byatutamaade nga ino sooka ntuule munnyonnyole mugire nti mugambe maani ante ekintu kati bw'okyevuma ate tusavayo no complaininga bugamba nti nkivuddemu ate olukete tusalagamba nti mukoze kino mukoze kiri bwogamba nti kivuddemu then kiveemu sirika naye why kintu kyaffe nga mukomewo twogere tulizaganye ekintu kitambuze ffenna kubanga kyonna kyaffe tekiriko bwannannyini. Mulina okujjukira nti okuteekawo komiti empya tekitegeeza nti ebintu komiti enkadde byakola mulina obisangulawo. No, kiringa eggwanga era bwe bwabaawo omukulembeze omupya azimbirewo oli ku kyoli kye yakola. So already these structures nga bwe ngamba nti I've been working with this committee, still stranger, you know, so a lot of these things I'm aware. Emikutu tugiriko olaba, so ebyo ebiriko sigamba nti katugenda bisangulawo. No, tunozimbira ku ebyo twongere ate tutekemu n'obwongo even more nga bali bwe twateesa ne tuyiye engeri gy'obikola kati we improve next step. Naffe bwe tulituuka ne tuvaawo abalala ne bagendawo nabo bongezeze ku okwo. That's how it should be. So sigamba nti kati sangulawo bino ate tukole ebipya. No, omuzungu agamba if it ain't broken don't fix it, meaning ekintu bwe kiba nga tekyonoonese tekimenyese togezaawo kati kikanika nga si kifu. Yeah. So ebintu ebimu ebikola bisigale nga bikola twongereze okwo ebitakola tubisortinge. Thank you so much.